Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Abasessaloniika. Essuula esooka. Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa ey'Abasessaloniika mu Katonda Kitaffe ne mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda nga bwe kisaana, kubanga okukkiriza kwammwe kukula nnyo n'okwagalana kwa buli muntu ku mmwe mwenna mwekka na mwekka kweyongera. Naffe bennyini n'okwenyumiriza ne twenyumiririzanga mu mmwe mu kkanisa za Katonda olw'okugumiikiriza kwammwe n'okukkiriza mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna n'okubonaabona kwe muzibiikiriza. Ebyo ke kabonero k'omusango gwa Katonda ogw'ensonga, mulyoke musaanyizibwe obwakabaka bwa Katonda n'okubonaabona bwe mubonaabonera, obanga kya nsonga eri Katonda okubasasula okubonabona abababonyaabonya, era nammwe ababonyaabonyezebwa okubasasula okwesiima awamu naffe mu kubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu awamu ne bamalayika ab'obuyinza bwe, mu muliro ogwaka ng'awala n'eggwanga abatamanyi Katonda n'abo abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu, abalibonerezebwa kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso ga Mukama waffe ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge, bw'alijja okuweebwa ekitiibwa mu batukuvu be n'okwewuunyizibwa mu bonna abakkiriza, kubanga okutegeeza kwaffe gye muli kwakkirizibwa ku lunaku luli. Kyetuva tubasabira ennaku zonna Katonda waffe abasaanyize okuyitibwa kwammwe, era atuukirize n'amaanyi buli kye mwagala eky'obulungi na buli mulimu ogw'okukkiriza, erinnya lya Mukama waffe Yesu liryoke liweebwe ekitiibwa mu mmwe, era nammwe mu ye, ng'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri.